This program contains content that may not be suitable for viewers under the age of 18. Viewer discretion is advised. Gatunyumya we tuseka we tukola ki tutandika owulira ebisala nzigi nzigule embola muwulira ebisala basi omulundi gumu waliwo ayagala okweyamba agaba nekanfulume enkole ki kangende nfuke nti togenda wala tayagala mulingiza muwala tayagala mulingiza nti fuka awa kanyingireko wali munda tumulinda dda Kasuku ng'omwana tadda nga tadda baamulya tebaamulya naawe yayingira okufuka teyadda kati tulwawo tulo tugabane ono nga takomawo kati abalenzi bagenda ogenda bamunoonye ng'alina wasitamiwe bati afreezinze kati yalabika nze saalaba nze ebiduduma bye saagalira ddala era nadda mu buutu emabega ne tuddamu ne tuwulira ekisala Kasuku teri yaddamu kwogera Kasuku ekyali mu mmotoka obudde tebukya essaawa zibanga ze bongeddeyo ekiro kibanga ekimaze ennaku 3 naye ng'empewo embi eri mu mmotoka jjukira tuli muli bwetu teri ayagala fuluma banjagala fuka teri akyayagala genda fuka abalenzi bo bafuka mu kacupa ne bakanyuga ebweru nze nafuka mu kaveera era nali mabega mu mbuutu nenkagira nti waliwo munnaffe yeefukira anti abawala tulinawe tufuka tosaafuka mu kacupa nze ala nafuna kaveera nti buno obuveera tuliriddemu biki tuzze tulya nga nkajjayo eri emabega nga nzisaamu owaaye leero nga muli bize ono si ye mugagga wange emmotoka eno gyoze bulungi bagikwatamu eri yonna wansi bagitereeze kamalalawo omugagga wange ono wano ng'oli mweraliikirivu Kasuku nabye benzi yo wali ne ŋŋamba ugamba oti ng'ombuzeeko kiri kitya awaayi si byangu oluuto nga lukuggwako si byangu Kasuku kiki obulamu nga bwe wabubala si bwe butambula buleka bugenda bukyankalana bukyankalana kiki obuzibu ki ndi mu katubagiro ka byasimbi oyagala ssente njagala ssente za bwangu buli wengezaako okugamba wano baleeta ekyapa leeta ebyobugagga byo naye kati waki tonkubirangako ebyo bintu tubimala buli lunaku tofaayo jangu kutwa tugende kati kwe yagimanya nti ekyo kiwedde kiba kiwedde Haji tutuuse we wano Haji ogirayo Delta Cash we wano Delta Cash basanzwe wano naalya ku kizimbe ekiriko Children's Clinic omanyi Haji njagala ofune ssente olina engeri gy'onyumira mu benzi yo nalwawo olina engeri gy'onyumira mu benzi yo onaze kwewola kibadde kitya njo sikimanya nga toli musajja mugezi okitegedde ontaasizza nnyo okimanyi baŋŋambye bintu ntono nnyo just logbook national ID bank statement yokka mu ssaawa 10 nezi nakuba nga nfunye ssaawa 12 ojja nga olina ssente www.deltacash.ug osobola obijjulizaako okwo byonna sente ne zikusanga okitegedde okimanyi nti baŋŋambye nemmotoka yange nsigala nvuga emmotoka bagisigala bakuteeramu turaka n'osigala ng'otambula nayo kati sente njagala ogenda ozigyeyo ate nkukuba oluse tewali
Ale luzungu kale kazuku tujikole sawa namba luzungu. Luzungu wetu namu za kujerera kutoka ntoko ndi mbuzi ndi hapo ndio ala bora babaddi abakyala wale somwira mbaine mbuto katonda ya chembuto genda weji waminge yabaweereza buno bukeke obutini singa babu mutwale bamusonseka mukamwa bwonna n'abufulumiza mu nnyindo kibwa alina guno omuggo gwa Musa white star premium detergent waliwo banangabi ebola y'akasajja kasendi kalimba bannange esendi bannange kale kantunga kangodde muliiso shanti olina ku lipstick waagenda kolaki nneteekeko ku mumwa ate ze lipstick mwagaza banno batambula ne lipstick kati abasajja tonnamanya anyway toli wa stock ompya abasitoka empya batambula ne lipstick ekyokoze kyaki ekyakoze kyaki nedda male manyi olina muneze nina bakwano bange batambula ne lipstick naye era abasitoka ompya olina naye abakwano bange abasitoka empya abasajja batambula lip gloss lipstick byombi kati ng'omuntu atalako lipstick nabo baagala pink lips tonnamanyi pink lips ze ziriko era manyi otambula nawonaga akakwata weeyiseeka nti muno mwenfulumira ennyumba nga mbega nfuluma nga agenda mu magye kati weteeke kati mbadde manyi buli omu aba nako mbadde sinnaba kumutandika mbadde sikimanyi toli siriyasi kati abantu baagala pink lips kati pink lips tizikola ki mbuzirabisa bulungi omuntu so kati abawala mubeera attracted to pink lips nze simanyi ze siriimu but bali bazaagala nnyo era obalaba boogera bakolayo bati beekomba bakola batya bati kati manyi naawe oli mukigaali sinnaba kutandikawo awo nze ndi wano nerabala n'okusanirira enviiri ne bwe nsanirira ate emanzi kwatirira manyi kye ngenda okukola ngenda salako enviiri tozisala nkoyo mutwogo tegwanyuma ekyo kiggwe ofa si mu bubi naye omutwe gwe ono biki byayogera tosala gwewali ondabyeko nga siina nviiri tokikola era omutwe ogupima mbanga ddooni yennyini era n'omala onsanga nziggyeko nga ntudde wano ojja gamba omwana yaggyewa ssente ogwo mumba gw'omutwe kasuku nedda kati ndowooza tukomaawo lundi kati okoze entondo nkukyazizza wano otandise okunkuba onsookedde mu bulipustik kati akutta omutwe lundi tukyalina ekitweyongezesaayo bannaye shanti abadde ayiseeko wano olunaku lwaleero naye ate n'amanyiira nannyini cano weetonde bannaye abalina abasajja enkola enkadde muli ku buzibu ndowooza ate era okiwulira okwetondera kasukulindako nno entondo zaakyo tose myaka gyentondo sinnaba naye ate weetonda ate bompita old stock oli ku stock ompya genda mu maaso weetonde naawe amazima ogamanyi bannaye ntwala omukisa guno okwetondera kasuku bannaye olinga kiki buzibu ki kale genda mu maaso kireke maze ate oyagala nfukamire bufukamizi omusajja oyo nno yafa n'azuukira oyo gw'olaba olimba yemboozi ejja wano yafa n'azuukira deethi era agenda tunyumiza bye yalaba mu ggulu nze badde sikimanyi nti omuntu yafa n'azuukira kati ekyo kiri awo kikingopisa ebbeere olimba munnaye abaana ndaba bagagira kati nange nagambye kansitulemu mba musajja nnyo n'ensukka mba musajja nnyo n'ensukka nti ennyumba ngifulumanga mu jasi bannaye ofuluma odduka nange ngambe kangende ku kuku nga nange ntaddeko cleavage mbereko ng'abaana abawala lwakuba kati gonyimye lipstick kati mbadde ngatako bugati ankoroni gwakaana
Ofaafagane nako leero Ronnie gwe tuli naye Mutyaba ali mu kuwummulamu. Baabi awumuddemu abanedde off ng'abaana abalala. Yazzeeyo soma. Yatandise osoma. Asoma ki? Asoma Mutyayaga asoma AI. Asoma AI. The future is in AI. Kansome AI. Zabana nali saagala kusomera so akuddayo kusoma. Wakoma pazi mu senior 6. Tewagenda ku university wa diploma wa dechi. Nali neewandiisa ate ne nnyingira Katemba nasoma weeks 2. Ewa. Nagenda kuwaayi. Nali ngenze mbya mikono. Naye weetaagayo akantu. Ekyo kirowoozeeko. Neetaagayo ka course. Weetaagayo ka course ne senior 6 obeera osobola okukola diploma. Bemperera bannemi ate neeweerere ndeka wabula. Naye mugagga wammwe akakuteekemu. Kati ffenna bwana akatuteeka. Omusajja omu yaŋŋamba Kasuku lekera awo olowooleza abalala. Soka weerowoozeeko. So ngende mutuuze mugambe. Kati gwe ekyo ky'oyogedde olowooza abantu bameka basobola okyogera nga bali mu maaso ge. Nibaga nti ffenna twagala kuddayo kusoma. Gendayo omugambi akusasulireyo ka diploma wali e Makerere aka MDD. Kati bagiyita diploma in performing arts. Kati onaamukwasizaako. Ani? Mukama wange. Mukama wange akisobola. Mukama we akisobola ekyo. Akisobola. Tukwasize wamu. Akisobola. Ngenda mugamba. Obanja kati ngenda funayo wano omuntu wa Kasuku live omu. Akuyimiriremu. Bambi. Preferably nga kaneme kiteekamu preferably. Olina kunaaba wagizi. Mwebale kunjagala bambi. Lwakuba ninayo abakyala oli omulundi gwe wasembayo okujja abataali basanyufu. Banyiiga. By the way mama wange yaŋŋamba neetonde. Abakyala abatono kyabayisa bubi. Mbeetondera mu nsonyiwe. Kyabanyiiza nno. Ekyaki? Mubayisa empewo nga mukka guli gumite tekyabasanyusa. Si kyekyo nze ate bali ekyali kyabanyiiza. Baali baŋŋamba mbu wagamba oyagala musuwa ku musuwa. Era video nagifulumya jjukira twali mu president bino ebya biliyoni 5. Ne bagamba lengera president bagenda okuwa biliyoni 5. Ako kanyumira nnyo naye comment section yakyogera baali bamuse. Abantu bye baagala munnaye. Era buli omu nga gagwagala ebyamagazi yitawo bannaye wantu bakusibyewo. Ne kati gw'okiyimirirako oli ku musuwa ku musuwa. Siva ku musuwa ebyaddala. Ate abantu baali bagamba naye kati siriimu. Weekebeze. Omuntu mukebeze nga tonnalya. Ate togenda na buno obuntu omuntu mukwate mutwale mu ddwaliro. Bakebere omusaayi. Abasawo okubanga fe olususa okukola ensobi. Ogende n'abasawo nyama ku nyama. Naye nze banaye sivako naye gwe. Ekyayinza gwe obupira. Si bintu byange. Bwe weegatira kapiira oba teweegasse. Tekinyuma nnyo nga wali eri kiba kirala. Lwakuba ate era oba tosobodde twala muntu ku musaayi. Akapiira kambale. Akapiira kambale abantu balwadde ate siriimu gyali. Ndowooza muwulidde baani babayita batya? Ba social media police baali batandise era laba president bagenda okuwa biliyoni 5. Bali wano bayoza musuwa ku musuwa. Naye kyesitategeera abantu abamu waaki muneesibako. Bakutaddeko amaanyi. Abantu abamu banneesibyeko. Ebintu bino byenkola gwe muŋŋamba nti biriroko ate bye mukomentingako. Simanyi ebintu tobiraba bireke mukwano. Omusuwa ogumanyi omwana gwakugamba guba nnyonnyole. Taaki ku taaki. Nyama ku nyama. Friction. Ne mwekuuta. Omwana n'awulira munne. Newulira nga buli omwe mbulira nti Adamu ne Kawa balina gundi balina obupiira. Tebalina. Kino ekintu bino bizze buzi tusigale ku nnoneeri. Tusigale ku originality. Nga just abantu mubakebezi. Kyokebeza namusajja wange eyo yaŋŋamba ye tawagira kyakwata. Musajja wange yaŋŋamba nti bintu bibiri. Ye tawuliriza mboozi omuwala najja n'agamba that guy used me. Akubuuza kimu yakukwata nti nedda. Mwakkaanya bwe mba mwakkaanya
ebiddako tayagala biwulira. Ekyokulala ye kimu bibiri akugamba kimu kebeza. Kasi tokebeza bwoti nakagenda onyumirwa obulamu. Sumulula. Era ye yaŋŋamba ye okujjako nga awulidde bino mboli yazaalibwa na siriimu oba biki. Naye abafuna siriimu nga bamujje mu kwegatta tanyumya nabo. Ate ekyo ekizibu kisinga kubeera ku baana bawala. Abaana abawala bwe tutuuka mu kisaawe tetulowooza. Obwongo bugenda. Abasinga abaana abawala batono nnyo bw'abakkiriza ne mutuuka mu kisenge n'agamba soko yambale batono nnyo batuuka ne basiriwala bwakkiriza abakkiriza. Baana batono nnyo abawala agamba nga toyambadde tafaayo abiraba luvannyuma okimanyi tewayambadde. Waliwo n'omuze ogwaze ogwekwekebeza after. Nze sibyagala ebyo ebya after. Ebya after nabyo bikolo okay ideally naye anti kati baleeta ye pepu. Waliwo pepu. Pepu ye wa before. Prep ye wa before. Pepu ye wa after. Kati oli baba naye asangibwa buli wamu. Naye gyali mu malwaliro. Nze bangamba tebamusanga buli wamu kuba simukozesangako. Naye bangamba si buli pharmacy nti emuyina. Nti eyina prep oba pepu. Togenda kudduka wali osala ekkubo omire. Roni kituufu. Olina okubaako woogenda wali specific. Kubanze kyali wange omwe yakikola yagenda Mulago. Ate yajja eddagala. Eryo eddagala lyali sife eryaffe abanyumirwa. Eryo erya after. Abaana be bakutte biki. So tosaadisanga buli wamu. Naye agamba yalimira oba wiiki oba mwezi. Mbowunga. Yangamba ng'aloota abafu. Aloota bamuziika. Yaga yalootako omusajja omulungi yamulaba ne ku TV awe twali tukola. Nagayo namuloota nga ye MC mu kufa kwange. Nga yayogera omugezi adda ayagala nnyo ensi ye. Naye nga ki ekikutuusa ku ekyo weekebeze. Lwakuba abaana balina ekintu kye baatandika. Kati omanyi nti shanti waliyo oyo omwana akulaba opisa ebbeere wano. Soboddemu olinyenye waligaba olinyenyeza. N'agamba ogwo guba mutwe. N'asalawo. N'agamba nti naagenda mu ttaso. Waliwo omuyimbi yafiirwako wano. Naye nga bagamba okay ng'era emboozi etambula. Oli n'agamba nti nze awo waali nga tulina mulumbe. Omuyimbi akaaba n'agamba nti gwe mukwatirako. Muweerawo olubuto omwana n'amuzaamu. Naye nga lwaki otuuka ku ekyo obulamu kikulu. Nze njagala obulamu. Muna ate abantu kati okwegatta oba bakutwalanga ki kati waliwo omuzina okedde mu inbox yange mushanti ndudde okukola sex. Nga musajja mukazi. Musajja, how is that part of my business? Lwaki obonyumiza emboozi eyo? Tatulina eyo mboozi eyo. Waliwo kasuku omuntu gwobeera naye yemboozi. Tinina ttaano wange tunyumya ebyekisulu mwana ndudde nonyezaayo ekyano. Bityo obitegeera. Toli ttaano wange nti tuli tayito gyombuulira ebyokwegatta byo nze binkwata kugenda weegatte lwaki omala okuŋŋamba. Oyakunsabiriza osinika ebinnyo. Anti we batandika. Naga kati gwe omusaasira amala gamba oba onziggyemu. Kuki? Nga omugamba nedda sijja sobola. Ate kyetaaga kunyiiga. Nze binyiiza. Obako emboozi gw'oginyumiza. Kati kuku naye tosobola gugumukira mu buli kabookisi. Banayeseegase. Waba abantu bonyumye naye ebintu ng'ebyo. N'okwata esimu noga gwe no Zubeida okimanyi nkandaaliridde. Ne munyumyamu nga bataano. Si nti akuggyemu. Lwaki okozeseza Zubeida? Ye mukwano gwo gwendaba gwe nnyinza okukozesa amangu awo. Ate oli teyali musanyufu. Olina bye wamwogerako. Ebiki? Wamwogerako wano sima wagamba sima mumpi. Nangamba ngambira shanti. Zubeida. Nja musanga mu kkoona lwajja mmanya nti ndi muwanvu. Okimanyi natyano mubuuzaako ku kulumbe lwa jjajjaawo. Obambi. Kuba wakikyusa n'okizza ku nze naye nga yetuzzayo ka kiripu gwe wakyogera. Zubeida muwanvu. Zubeida baleeta American Height ng'oleka Zubeida. American Height lulenzi luto. Luwala luto. American Height oyo Zubeida avuganya n'abaani ye. Abasajja abawanvu emirangaatira. Zubeida avuganya na Mutyaba. Kiwedde bamutyaba ze height za Zubeida. Baleeta bampingo oleeta Zubeida oliko amajini. Haliko ne hips. Ennyo. Ndekanze. Kuba bw'olaba Zubeida obanga olabye ku Lusuumu. Butereevu.
Kye kifaananyi kye nti yalina ne West akawato ka nnumba obubinika buli buti bu Steve titi buli buti banda nalaba badde ku social media okwo nendaba Hajat Kuruthum yatandika weight loss program n'atuteerayo ti bannaye munda bamutya kati nga takyuseeko yadde zinchanga Hajat assalamu alaikum tewerabiro tuyita ku Idi tujje tulye tunywe naye atoninze naye mwagala nnyo bambi atoninze she looks good nuddo mulaba Hajat Kuruthum but big up on yourself simumanyi nnyo naye njagala engeri gy'ayogera ayogera n'eddembe ayogera naye banangera abo bannamawulire be bakyala be baawe eggonjebwa mu kamwa naye badaye shanti tolina wadde akawoowo Siina. ogezezaako okwogeza Kuruthum naye nkuwulira nga ayagala okunkuba enguumi wakitegere ogaa nti ayogera atya banangera abo bannamawulire nze gonjebwa eryange lirina we liviirayo ewali specific sijja kujajanga kati ekitegeeza shanti omusajja asobola okukoonako ekiro nti owaayi sooka ozuukuke n'omugamba kiki ekibaddewo kisinzira onzuukusiza anti omaye enzuukusa waliwo enzuukusa ey'emisango waliwo enzuukusa nga omuntu ayagala mujjamu eyo eba ndala ekyo kijja kiri nakyo omuzimu gukwambala ng'olina mixing up gye bituukireyo wakati n'otabuka ate n'okukano bannaye tomanyi bannaye ebintu biri mu ggwanga lino kati twasemba okuba wano n'oyogera ku basezi n'otusubiza emboozi y'abasezi nina abantu nga 8 bambadde bubi shanti yatugamba emboozi y'abasezi onoomuzadde agitunyumize ne ŋŋamba atekulwa Kasuku nze ogwa nakagwa mu gundi z'abasezi emirundi 2 ogwasooka saako nfaaminga ogwokubiri teyakwata ku nze omulundi ogwasooka twali eyo waka kati ewaka twali baana bafujjo nnyo kati tukyaza omugenyi ng'omugenyi we yakyala twakoze emisango n'atuloopa kati atuloopye biki batukubye mumanyi batubanga ffe emiggo giri gyennyini era nawulira wanene ogamba mutwagala bakube baana biki bati omwana omukube weetaagisiza waliwo abaana nga balaluso Kasuku ffe twali balalu nnyo omanye nnyo nga twetuuma n'amannya ga firimu tulina ba Rainbow tulina ba Swaziniga nze nali Sensia Looslock nga buli omu alina erinnya nga tulina ba Samahong nga tutigomya ekyalo nga tuli balalu nnyo so nga okutukuba kutuzza engulu so waliwo omwana naye omanyi bannaye kankuwulireko shanti kaŋŋende olunaku lwaleero zze kummanyi ekya Samahongo oleese kyani ani yali Samahongo ewammwe baali bamuyita batya Sawulo ye yali Samahongo naye yali munenenene naye ngenda genda bannaye nze emboozi eno ngikulekere nja genda emboozi ngikulekere ate munaye ogenda omufaananyi lwakuba nti gwe ate oba oli muneneko ku ye nze simbadde simanyi nti yeggwe ebyaddala yeggwe guluma yaguzza gwe owulira genda mu maaso omugenyi oyo yatukubya embooko emisana kati atuuka ekiro olubuto lumuluma olubuto we lumuluma agamba baani abagenda okumperekera nga buli omu tayagala ekiro twebase abuza baani abagenda okumperekera nga buli omu tayagala nga toyi temulina ya munda byebiki ebyo naawe nze nkulabikira okuba nga nakulira ku toyi ya munju ate zaali walako eringa ku malaalo nga zeesudde nga zitunudde n'amalaalo gali mabega nga bw'olabawo otyo olengera eri amalaalo emmanju kati agamba ani agenda okumperekera buli omu aganze sigenda oyo yatukubizza kati nze gwe yafunza jangu my daughter tugende nga muwerekera nga tujjayo kasumuluzo nga tuwolekera kati tutuuka eyo ayingira nze ndaba omuntu asitamye mu malaalo ng'ono ali mu ttooyi
mugamba anti Mebo nga ninga alaba omuntu asitamye malaalo angamba nawe ebyo bibaawo n'omuti osobola laba omuti n'ogulabamu ng'omuntu biki namugana nedda nze ndaba omuntu nangandeka naawe tontiisa Kasuku omuntu ng'ayimuka oba yali akola ki malaalo simanyi kati kyesaamanyi oba oyo yali musezi oba teyali musezi oba yali azze kukolera bintu bye malaalo manyi abantu bakolera ebintu ebyenjawulo mu malaalo bintu bingi ebiyitaayita ekiro oba naye yali yeeyamba mu malaalo mayita oyo zaali za busumuluzo n'agandooza kansitame mu malaalo omuntu ng'ayimuka ate ng'ayimuka ajja gye ndi ajja eno gye tuli bw'ayimuka ngamba anti Mebo omuntu wuuyo nga ngamba olimba kati oba ki ekyakango eyali ajja gye tuli oba yalimbwa ate naye n'atandika okudduka anti Mebo yafuluma teyeesangudde anti Mebo nsonyiwa amayi anti banaye Kasuku nze simanyi ate ngira n'enjogera amannya yafuluma teyeesangudde yafuluma empale eri eno waye omuntu omukulu okudduka ng'empale eri eno mu magulu nga sikaati agikwatidde waggulu okutiika ewaka ng'agamba banaye mumpeereza akadomola nti kiki anti tulabye musezi ate nsobodde okweyamba okumalayo kati simanyi oba yajja kunkumuka kyonna kye kyali naye oyo simanyi oba yali musezi kuba yali asitamye mu malaalo kati emboozi y'omusezi yali Raakaayi twagenda kuziika bwe tugenda okuziika Raakaayi obudde buwungeera Ssaalongo twali tuziika Ssaalongo babaziika eyo nga buwungedde kati abantu bapapirira abamala bagenda kati ffe tukyaliwo tuli mu mboozi obudde buziba batugamba engeri obudde gye buzibye mujja kgenda enkya mulindeeko temusimbula baneeno bibowa teri nabbiya biki ab'e Kampala tuli ku bwangu katugende nga n'abalala batwegattako abatajja n'amamotoka eyalina emmotoka ng'atupanga nga tujjula bweti obudde sawa ndowooza nga kati tuyingidde awo 3 ez'ekiro Raakaayi eyo munda eyo ne batugamba naye mwandigumiikiriza ne mugenda lumu enkya nga buli omu agamba naye sisula mu kyalo abaagala okugenda nga be basinga obungi mu mmotoka twalimu ebyo binnuuwa kati nga twongeramu ne excess be abaagala basuulako mu katawuni banoonye bibbaasi ebibongerayo nga tulinnya mmotoka munenge esimbula tujja tunyumya tutuuka mu kabire emmotoka ezikira emmotoka ezikidde temunnatuuka ku main tetunnatuuka tuli munda naye ngeri baatulalise baatugebe bannaayi temugenda mwandisuze okutambula ekiro si kirungi tebatugaba lwaki si kirungi ng'emmotoka ezikira Kasuku emmotoka we yazikira balowooza amazzi bagikebedde amazzi mwegali buli kimu kiri bulungi biki naye ng'emmotoka eganye okutambula nga tugaba tukoze tutya banoonye makanika nti eno teri makanika ayinza kwambukayo tukuba gye tuvudde nti eno tebambukayo bo waliwo essaawa ze bakoma okujjayo eno nti ate lwaki nti eriyo abasezi kyabalemye tugamba nga tukyali wali bakibagamba wano nti eno waliyo abasezi bamakanika tebambukayo nga tugaba teri ayinza tulya nga tunyumya bwe tuseka bwe tukola ki tutandika owulira ebisala nzigi nzigule muwulira ebisala baswe omulundi gumu gw'owulira ssanja nga lyerivuga n'olwaswe owulira ssanja nga lyerivuga ng'omuntu addo tosobola mulaba but netugaba oba mbwa oba nfuna Kasuku wali ogenzeko Raakaayi babuuza abo kwebali abamanyi Raakaayi omutuufu owulira essanja si teribeera binebeera mu mmere anti kati omanye omuntu nga wonadduka newekona ku ssanja kati akawewa akakajja ne sawundi y'essanja omanye empewo gy'owulira n'owulirawo n'olutiko n'owulira nga teweetegeera saa muli mu mmeka tuli mu 5 naawo abasezi nga bakeera kugambye eri nga weziwera ssaawa 2 tebatambula okugjako abamanyi ekyalo abo abantu baba beemanyi waliwo n'abo abatamiivu ba tebatya biki naye tebatambula Raakaayi eyo munda oyite esoma bitooke bisalire n'ogenda eyo munda wali eyo munda eyo akalonkeera biri munenga nga tubivaako nga tudda mu mboozi
kati nga baba gatugamba yalabye omuntu nze saalaba waba watugamba yalabye omuntu awo nno nga tutandika tumanya embeera eri serious nga baba ne tuggale ki emmotoka tuggale emmotoka tubeere munda nti bana atuli bangi tetusobola kweggalira muneeno nga tetussa tuleke nga amadinisa maggale maggule nga tuggalawo madinisa maggule waliwo ayagala okweyamba agaba neekanfulume enkole ki kangende nfuke nti togenda wala tayagala mulingiza muwala tayagala mulingiza nti fuka awa kanyingireko wali munda tumulinda dda Kasuku ng'omwana tadda nga tadda baamulya tebaamulya naawe yayingira okufuka teyadda kati tulwawo tulo tugabane ono nga takomawo kati abalenzi bagenda ogenda bamunoonye ng'alina wasitamiwe bati afreezinze kati yalabika nze saalaba nze ebiduduma bye saagalira ddala era nadda mu bbuutu emabega nabuuka n'enzira eri mu bbuutu bamusanga ali bw'ati nga freezinze ng'akankana ng'atidde bamubuuza kiki nga tayogera ne bamukwatako ne bamuyingiza munda ne tuddamu ne tuwulira ekisala Kasuku teri yaddamu kwogera tolaba nti tunyumya ne museka mwagala okunyumyanyumya tewali yaddamu kunyumya ekisooka munnaffe atutisizza afreezinze naffe tuze mutandisa okuwulira ebisala emmotoka ne tugiggala ne twambusa amadinisa tujjudde tuti ne mutuuyana kati ono ye yali agenza ofuka yafuka kati yatunyumiza nkeera nga bamuwadde obutiko okuddamu okwogera bamunywesa obutiko bali abo ku kyalo nabukedde bo baleka baba bamanyi ne bamuwa obutiko n'anywa n'agamba omuntu yamukutteko nga nnyogoga nga nnyogoga nnyo nga alinga bwe bataddeko ki ice bwe bati ye n'agamba yalaba omusezi Kasuku ekyali mu mmotoka obudde tebukya essaawa zibanga ze bongeddeyo ekiro kibanga ekimaze ennaku 3 naye ng'empewo embi eri mu mmotoka jjukira tuli muli bwetu teri ayagala fuluma banjagala fuka teri akyayagala genda fuka abalenzi bo bafuka mu kacupa ne bakanyuga ebweru nze nafuka mu kaveera era nali mabega mu mbuutu nenkagira nti waliwo munnaffe yeefukira anti abawala tulinawe tufuka tosobola fuka mu kacupa nze era nafuna kaveera nti buno obuveera tuliriddemu biki tuzze tulya nga nkajjayo eri emabega nga nzisaamu nga nkasuka Kasuku ekyali mu mmotoka gaseous exchange tolaba twali tujjudde bino byetwekalakasa mugule enzigi nga newe kiba kiteri kituguza luggi embuto zazimba embuto za lumafu muneera akayeyo baliira ddala abantu olaba ne bino bye bagamba mbu Kyaggwe basezi Kyaggwe si basezi nze ndiwe Kyaggwe nze ndiwe Kyaggwe original story jajja gitunyumizanga taata wa bamaama abo nti abasezi abaleetera okuyita Kyaggwe nti Kyaggwe basezi baava Rakai baali omusajja amuyita Kawulule we yava Rakai babakwata ne bannaabwe ne babatta bo mukudduka badda Kyaggwe era ne Kyaggwe babattirayo baawuli omuwala yali ava ku church kyova abaga Kyaggwe basezi bali abantu but it's not true baali bava buvieno baava eri ne basenga eno baava Rakai era nze ebbanga lyemmaze ewaffe nga ngende ewaffe mu kyalo sirabangako musezi era siwulirangako nabagamba wabaddeyo omusezi sikiwulirangako Kyaggwe Kyaggwe si ye Mukono Mukono kati mu ekyalo kyammwe ekiriwa kyalo kyaffe kiri eno kigenda tuukaawo Nkokonjeru Nkokonjeru agenda e Bukunja kati ffe tetudde eri Bukunja tulinawo we twambukireyo yonna Kyaggwe naye teri basezi siwulirangayo musezi siwulirangayo basezi wadde n'omulundi kati abasezi bano kyenjagala okubuuza era kuba abasezi waliwo story gye twakolako nga nkyali mu Red Pepper eyo nali nkolera Kamunye that time ne tugendako eyo era nga tugeze nnoonya abasezi eyo Rakai
Nze nimbaga abana kanzireyo mu kibuga kubanga olaba era lwaki temwagenda Kyaggo kubanga era teri stories era story yaliyo yo omusajja kawululeo bali omuwala yali ava ku church obudde bumugendako obudde ne buwungeera naye waliwo eyalaba nga bamukwata bamuvumbagatira bamutwale bamutte eyaloopa nti omuwala nasembye omulaba nga famire ya gundi emuzingako emutwala era baabatta by the way baabatta abo abasajja mbu baali babiri naye era okuzuuka waliwo era naddamu nembirako mu mawulire nga famire ye yali Rakai ate era babakwata bali abasezi like 2 years back nga bali abantu ba list yo yafuluma ne mawulire baliko abantu nga 45 abe bajja bagabula ennyama lwe lwali olulwo lwabo bakawululeewo abajja Ekyaggwa abatwogezaako obubi ewaffe tewali tabu naye kati kyenjagala obbuuza there's something I want to understand abasezi mbadde manyi bali abafu na waliwo abalya n'abalala anti ennyama etuuka neggwawo nga tebakyaziikaziika baba banaabajjawo ate balaka babeera bakuravinga nga wobeerawo n'ogamba bannaaye kati mpira njala ku KFC nga nabo baagala nnyama ng'oli ayagala kulya nnyama ya muntu ye ndowooza yange sigambye nti nkimanyiiko kuba siri musezi nate muyinza okuba abanyumiza eyo gye mwali kati ono omusezi abannyogoga omwana tugamba omusezi yamukwatako bw'ati omanyi abasezi bagamba balimu ebika waliwo bano bansera mmere kusera emmere batya like watu batwale mutuba lya abalogo najja nakunamira emmere y'abandi ekiro kwekweya ku nyumba z'abandi bano abagenda ennyumba ezitawedde osanga nga bazipamyemu waliwo abo abantu we batukozi naye abamusezi then waliwo abo nga aliko kitambo akeera afuluma nadduka nga tagenda kulya wabula nga aliko ekintu ekimwambala n'atandika okudduka then wabaawo abo abali abantu nga bo bali abantu baziikula abafu batta n'abalamu abantu batta abantu kuba emirambo gituuka ne giggwayo It began with a small step, a loan to build a future, and savings for a rainy day. From a microfinance to a full-service bank, we've grown to serve you better. Empowering communities, supporting businesses, and safeguarding your future. Pride Bank. Your growth is our pride. Kati kyenjagala obbuuza kati eno mu luzungu olwo n'afuuka atya night dancer anti night dancer yo neyekwekweya ajjukira baba badduka bekwekweya toyinza kwekwekweya ng'oli mu kifo kimu bw'oti tovuga ggaali baba zina bwe wekwekweya bw'oti bw'oteeka ebbina ku bisenge by'abantu ku bitooke bw'ofuukira night dancer kwe kubayita ba night dancer kati mwabeerawo ekiro kiramba naye ng'obudde tebukya era nze bwe ngenda ewantu bwe mba ngenze kuziika nga ndaba wala kasitambuuza ku bantu nga neeyongerayo ng'okyuka kuba entiisa eyo yali y'amaanyi omuwala oli taddanga ngulu agira ne kimukomerawo paka kati ye yagamba yamulaba obanga muwanvu n'amukwatako nga nnyogoga ekyo kyekyasinga okuntiisa kwata ku muntu omusezi nga nnyogoga ng'alinga balaafu n'afrizi nga teyayogera teyaddamu kwogera paka ku makya nga bamuwadde obutiko bamuwutisa obutiko kisaza bino ebintu bya ddala okimanyi ekyo ankoroni bya ddala ebintu bya ddala kasuku kati omuyaya asobola okulya engalo zino n'azirya ne bagifumba ne bakulya ennyama yeggwa omusava labalaba bwera akaayitosula babeera bagudde ku lulenzi eyiyo nsava teke na butekenyi bweti era gwe buli ndowooza gwe nomala otambula era kayi buli wotambula gamaama laba ennyama meat buli wotambula bwoti rakayo eyo bwakamuswaga
bwe butwalayo Bwakabaka bwa Kamuswaga. Obwa Kamuswaga. Tebali mu Buganda. Simanye newe simanyi kankirekawo. Anti Rakai munene. Waliwo wotuuka n'olaba ekipande ekiraga nti oba kyekyo Kamuswaga biki kipande kinene bweki. Obwa Kamuswaga bwe kooki. Kooki. Anti waliwo ate n'abadde eno. Rakai munene. Rakai munene. Munene nnyo nnyo nnyo. Munene. Munene. Kati bwe mutyo nga muwona obbalya. Nga tuwona otulya. Era kati ffenna okuva kusagaya nti mmebo ewaffe. Kuba tetufuka mu nju tetwalina binabirala mu nju. Ayagala okufuka ng'ofuluma. Akavuyo kabeeranga ewaka. Nga waliwo abafuka mu butaasa. Jjukira jjajja tomunyumiza ebyo. Ye tafuluma. Afuka lumu ng'agenda kwebakamu omumanyi. Toyina fuka mu nju. Tebafuka mu bucket. Mufulume ebweru. Kati ng'abalenzi abamu baasima obutuli mu nnyumba. Waayisa. N'afuka. Kati ate enkeera ne mujja ne muzannyirawo we mufuse. Ate bw'obanyumiza ebyo. Abaana abato baba basiru. Negwe fujjo lye twaliko olimanyi. Ekintu kya baketi nkiwulidde bupya. Saafukako mu baketi. N'emisana abantu bafuka mu baketi. Emisana tuku. Va ku baketi y'ekiro. Baketi naawe gyezira nti kati gwe wammwe mwakula n'ebinaabiro mu nju. Bagaye n'eri mu ghetto wabayo ebinaabiro mu nju. Mzee waffe be balina ekinaabiro mu nnyumba anyway no mu later stages. Naye nze bwe neebakanga nga neebaka lumu. Abantu basuukuka ne nze bwe neebaka mba neebase. Waliwo abantu nga mmwe nange bwe neebaka mba neebase. Okubakalamba. Naye n'abantu balekerawo kyala mu maka g'abantu. Bannaye nze juzi nine wa muganda wange gye nasula. Naye nga sisobola kwebaka. Ate no yali teyatuusa waggulu eno. Bembawulira be banyumya n'omukyala. Ekiro kiramba babanyumya. Baali banyumya. Baali tebeegatta nga banyumya mboozi zaabwe baseka. Ne ngamba bamaze emyaka emeka mu bufumbo. Balina kati balina first born waabwe yamaze senior 4. Beeyagala. Yamaze senior 6. Abafumbo okunyumya mu kiro. Nga banyumya. Balina omukwano gw'ekimmemmette. Nyumyawo biki wololo. Ne ngamba banna. Nze sigaana abagenyi wange. Tuliko ki? Nedda abantu balekerawo genda mu maka g'abantu osulayo. Omuleka najja n'afuna kyayagala. Kuba olaba weebaka omusulo ne gukuluma. Kati oyagala ofuka. Tobuuke mugenyi. Kati nova ku ky'okubuuka omugenyi. Waliwo nga toyi ziri munda naye bagenda okuwulira oggula toyi emirundi emeka. Gwe kyekikweraliikiriza. Bagenda okuwulira oli mu toyi okanyuga bum bum. It's no more. Ofuka ne bwe ofuka olina ofuka mpola. Ng'otya. Naye kya bulijjo. Lwakuba abantu ze besaagala bakyala. Abantu bakyala it's okay. Naye mu bantu bambi abalina ruumu emu. Aba bantu mubaleke tokyala. Kyala misana genda ewaka. Naye omuntu omulabye alina ruumu emu naawe ozze. Era oyagala kwegattaawo. Obeerewo osulewo. Genda ewuwo. Kale genda mu kyalo oba obadde oyagala wakubeera. Gendako mu kyala. Abantu mubaleke beegatte. Abantu bakyala. Nze munnange nkyaya n'enkwegattira mu matu. Kyokka ekiyinza okugoba n'owulira obulumi. Omuntu asobola okukyala ne weegattira mu matu. N'owulira obulumi n'owulira bwe kiwulikika. Genda oyagala ki? Ate eyo tokya. Ogimanyi baali bakikozeeko. Nze nti sizungazunga. Kirungi nnyo era sigale. Mbeera mu kifo kimu. Sigale ewu. Kati omuntu asobola okwegattira mu matugo naye nze kati ekyo bwe bakikola ng'ambaga nti bannaye nange bampeeko. Ndi eno nfa. Banaye nsaba nange bankoleko. Atosobola ako kaba kasabbuuni. Oba oyingiridde kasabbuuni. Kati oba orileetinga n'otandika. Nonyeenya. Kakananga naawe kiwedde. Nono mwana shanti afubutuka ebigambo Roni. Omuwulidde. Ate akasabbuuni mukakola muti. Kati gwe wamanyi otya nti bakakola bwe bati? Kubanga batunyumiza. Nze nina bakwano bange kuko kwe batava. Bakaagala okufa. Ng'abasajja bakulu. N'abantu abakulu n'abaana abato bakaagala. Ate kati babagambye kali health. Okuba health kati. Munayo bino tubadde tugamba akalwaza biki munaye kagogola emisuwa era tekayina ttabbu.
Tekalina ttabo era omusawo yabaaga akasita onaaba engalo zino ne zitukula bulungi tomala gakozesa bintu bino bye mwatandise mbu simanye eggi enjuba y'eggi yagamba yo tagimanyiiko kwataka oil gogola emisuwa kagogola emisuwa naye tokikola on a daily basis awo kibeerera ekibi ate we kibeerera ekibiwa nti otuuka jjukira engalo zino zo ziba zikunywezezza otuuka nga w'ogendewo omukyala tokyamuwulira bw'osanga ng'ebisenge si bifunda oba tokyamuwulira kati awo engalo awo zibeerera nga nzibu nnyo kati otuuka nga feelings z'abali zifudde ng'oyagala kufiira ku kko si kabi kati awo mu abakyala muba temuvuddeemu abakyala balina wakati abasajja bo babeera bamanyi nti omukyala bw'anadda mu bino ne biri nze nga neekolako anti n'abakyala kati balina dildo era omusawo era yagamba ogikumya mu kifo ekiyonjo bw'oba ogenda gikozesa era ogyozaako togiteekaawo n'oveera ate n'ogikozesa gyozeeko mese zitambulirako biyenje bitambulirako zirumaaluma gitereke bulungi kati eggwanga liragawa weryagala we liba liraga nze sirinaako ttabu anyway leero betyo tubadde ne Shanti musajja nga ali atya gyali talina ttabu ye Dr. Semagonja Dr. Gordon Semagonja mugambe nti mutumidde gyali naye akwagala big up on yourself kansubira obulamu butambula awo kwebonizi ninawo omusajja wange Dr. Bossa yakola okwanjula Jozi kwali kukyala kwali kwanjula yeba negundi yagenda kankoleke sikutuuza mu bigambo Eva akomawo bwe yakugamba njogera naye Eva yagamba akomawo ng'ate bagamba yafuna obutuuze eri wafuna obutuuze tadda asobola okuba Eva ebintu byo byakutambulako si gwe gusose ng'atambulako Eva atambulako bwadda so she's coming back Eva amanyi okumpeeza kameseji mwana kasukuzuku kosabe ku mwenda Eva mugulu oyinayo ekifo buli amanyi nti muntu we amusindikira message zukukosabe ngamba Eva bizibu ki byalina ebimusabya ku mwenda okusaba olina kuba nabizibu osobola zukuka okwebaza pozi osobola zuka weebaze ate n'ebizibu tebiggwayo somehow obamu nekikutawaanya nze okuba tolina bizibu bya ssente kati gwozuukuka n'osaba ku mwenda olumu si buli lunaku si kya buli lunaku bizibu ki byoba olina ssente nze ekizibu kyange ssente oyagala nkalu njagala nkalu Dr. Bossa, how are you? Nina omukyala Fauzia nakiboneka waliwo omukyala omulala banaye yampa ne cake ku birthday yange Ketra akyaliyo Ketra taliyo yagenda obambi how are you Ketra? I hope you're doing well. Ayinayo show is it gwa kumeka ayinayo show no tujja mulangira ano show ye muwagire gule ticket ngazizo oluseke lutandise kati soke tulinde biliyoni 5 zijje ekyo kive mu ddiiro kuzogira ngo oyinawo agwe ku biliyoni 5 kuoli kwendi kuoli ndi mu association nga simanyi wapandisiza nozola abatagenda funa ndeka banange ku sente kwesi tumutadde ku sente yabuuza ebibuuzo ebitakwatagana ku biliyoni 5 toliiko kwendi ku biliyoni 5 taliiko Roni ono kwali ate omugambe ku ssente kwoli ate abuuza yazze ddi anti Mungu ayinza okubawo si we yanteera omukisa kati linda waanaakuteera omukisa bwe kunakya ayinza okuba nga Mungu omukisa agenda kunteera kuzizo nga ggwe omuntu nti kuku yezawandiisiza mu association ne Shanti kwana togeza n'otawaana ojja kufuna obuzibu bwa bwereere tokirootako eshaeza bwe basiri mu association kuzizo siriiko nsose kugaa nti ku ssente kwoli n'obuuza nti neewandiisa ddi ssente n'ozivaako kati ojja kumpa kuzizo naye njagala nzivuddeko omutima mulungi ojja kumpa kuzizo nina ekirooto njagala ofuna omusajja nga mulimi bano abasajja abalimi abagagga akutwale emubende eyo ng'alina ssente ze naye akuwasiza emubende eyo oba ekibuga dadi woba gy'oli ojja lusombanga ssente oleete tuliire eno sigenda kusobola kubeera ebyaddala jangu sikulinaako buzibu naye sigenda kusobola kubeera mu kyalo tosobola byalo sisobola nze saakulira mu kyalo mpulidde Katwe Bunnamwaya
byebyo byalo byenkuliddeko ekyalo sikisobole simanyi kulima embeera yaayo mukyalo waliyo embeera ennungi wa sirifu kozi njagala ebifo ebisirifu engeri gyembeera mubiwoggana bwe ntuuka njagala nga ndi wantu wa sirifu naye otuuka nga ekyalo owulira nga kyo kyalo kikyo nekikutuuka wano n'owulira ng'ekyalo kikutte era wabayo dadi ayagala okumpa sasomba sente ng'ojja mu kyalo njagala ofuna omusajja nga ali mu kyalo akutwale mu kyalo akulamuze eka y'emiti agambe bebi egyo emiti gyaffe zino nte zaffe otuule naye waliwo ssebo waliwo ebyalo ebimu kati ennaku zino kati nga walayo embalala balina gaasi bafumbira ku nku DSTV gyeri buli kyoyagala kiri eyo kati ate bayinza okukola akantu ne maama wo ne bamutwala maama bamutwale naye ye yave Kampala kande mama wayima sijja kuva Kampala ng'aye aganye mama Shanti tava Kampala kasuku nze ne woba wakale okujja okulambula it's okay nolaba emaali yammwe nendaba ebintu byaffe kalituusi waffe atuuseewa gwe n'obeerayo then weekend nojja oba nze nenzijako eyo ku weekend naye si byakubeera eyo daddy jangu naye sibisobola kale tweyanza nnyo the time we've had with Shanti. She has clarified for you abantu baali mugamba ate siriimu ate biki akikunnyonnyodde kebeza eyo message tugiddamu wano wadde ministry tennatuwa ku ssente bannaye mukebeze abantu nga temunneegatta enjere si nnungi nga tokebezza byebyo nno ebiri awo kale until next time mubeere bulungi mwelaba. The views expressed on Kasuku Live do not reflect those of the hosts, producers, or management. They are solely of individuals providing them and do not represent or reflect the official policy or position of this YouTube channel. abakyala weereza omuyomba ine embuto katonda ye kyembuto genda weegiwaaminge abaweereza buno bukeeke obutini singa baaba omutwale bamusonseka mu kamwa bwonna n'abufulumiza mu nnyindo kibwa alina guno omuggo gwa musa waitisita premium detergent waliwo wanagambye embuula y'akasajja kasendi kalimba bannange